bannafe abasiraamu nga basaala amajini gabagamba bwe baba nga basaala batunulenga mu Kibula. Kibula we wali saawa zino gye twandiise Makka weeri oba eyo Kabba weeri. Kibula omuntu bw'atunula mu Kibula, Nabbi Muhammad talina Kibula we yakola ki? We yatunula. Bwe ba Kibula weeri Muhammad we bamuziika. Si bwe kiri? Olwo Kibula weeri ye Kabba weeri. Onfuna kati awo ntegedde kiringa kati nga wano mu Buganda ne bakugamba bw'oba ogenda kusaba tunuulira olubiri we lukoze ki? Weruli. Saba ng'ekyenyi kyo kyolekezza olubiri we lukoze ki? Weruli. Kati ate bwe tuddayo ne tubuuza ate kabaka waffe bw'abasaba ye ekyenyi akyolekezaawa? Kubanga ate yaba mu lubiri. Okitegedde? Kyogamba nti amajini olw'okuba nti abakulu bana ettoyi zaabwe zikuumirwa amajini. Omuntu bw'ava gy'avudde n'akyama ku muzikiti tugambe nga mu Katuliki oba mu Protestant oba mu Seventh Day ng'ayagala kweyamba mu toilet tekisoboka? Gasobola musonyiwa naye okujjayo ng'emirundi ebiri gakubuuza gwe toli musiraamu kiki ky'onyoonya wano negakukubirayo mukweraga gakweraga ng'omuntu oyinza okulira kibooko tezikukuba. Jjajja wange nga ntendeka wansi mu nnyanja ye yaŋŋamba yannyonnyola bulungi nti Allah bino byenkunyonnyola ye yampa obuvumo bisomesa ye yannyonnyola ku bya Allah. Golooza lwaki seeka tavaayo ne tusoma ku eyo aya nga Allah yeegayirira Al-Jabbaatu bwe yagambira okubonaabona kuli kwabo abavunnama ku musaalo olwa swala zaabwe zitatuukiridde. Onfuna? Allah guba musambwa ogufuga obusiraamu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Okyali ku kinana munana Katonnya Zetam Super FM nga ne goli na esimulala Daudi Kigando musumba kuva mu Christian Focus Center. Butulevu nze gwoli naye era nga ne mu studio nga benda kutegeeza mulimu abakungu ab'enjawulo abasumba ab'enjawulo nenno nga mubonna mulimu ate gwe tutto okuba nti ye mugenyi ow'olwaleero ono nga ye muvubuka omuto Embula Kalevu Siraaje akugizibwe bwe twali naye ku Sande lyewedde gwayakazuuka nga wakatwegattako Siraaje tuli naye. Siraaje ye muvubuka ayali nga tannalokoka ayagendaga wansi w'ennyanja oba katugambe nti ayagendako wansi w'ennyanja omulundi ogutaali gumu egitaali ebiri era omuvubuka gwe twabagamba nti yanywanga amata ga mpologoma, omuvubuka gwe twabagamba nti yalya ku luliba lw'empologoma, omuvubuka yalina amajiini ge yafuna agamu ku jjajjaawe, agamu abakulu b'eddiini emu be baagamuwa ate n'amalala yagawamba ku basamize banne we yali nga akyali mufumo. Omuvubuka yayitanga mu bbanga gwe bujulizi bwe tuliko gwe munaffe alabika nga wakatwegattako. Kano ne ku mulundi guno mpozi buli awo twandyagadde akugezibwe munnaffe tuleme nakoona nabudde yongera olamuse kuba tuwuliriza oba oli awo waliwo abaakazuukuka. Mbalamusizza mwenna abaakazuukuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omulangira Mawanda yabuuza nti ani yakutwala wansi w'ennyanja ye nga alinga agamba tasobola kukkiriza by'oyogera wano okujjako ng'ogenze n'oleeta abaami bali ab'emirundi 3 abaakutwala nga wansi w'ennyanja. Ekibuzo ekirala era Omulangira Mawanda obuli awo kyeyabuuza yayongerako n'agamba nti baakutwala oli mulamu oba ng'oli mufu. Okiwulidde? Naye ndowooza wadde ebibuuzo bye bijjudde obulipo ndowooza byanukulikika. Nze ayantwala wansi w'ennyanja nali sinamulabako mu kusuubira okwange kati we nalokoka nsuubira gaali majiini gajjajja gayampa ge gantwala wansi w'ennyanja ate nagenda ndi mulamu bwe nti ntunula ntegeera bulungi. Ogenda yambadde empale bulungi bulungi mwalinye pikipiki omuntu ng'agenda safaari era nengendera ddala ndi mulamu kyonna kyenkola nkikola ndi mulamu. Naye abantu abaakutwala nga bwe watugamba luli wali tobalabangako. Ali sibalabangako. Emirundi gino 3 egy'omudiringanwa feesi zino zonna zaabanga mpya ate esaawa zino ne byamala okundema sadda mu balaba tebaddanga na guno gwaka. Naye nga wagenda oli mulamu. Nagenda ndi mulamu ng'otegeera bulungi. Ntegeera bulungi. Nabo balina amajiini Abasomaali. Abasomaali ffe tetubategeera kubanga kyogenda olaba emizigiti eno yagendako okweyawula. Guli wali waggulu ogulala guli wano. Teze nali ntera nnyo okusalira wano ate wano balina nabo balina mangi ago wano mu Kisenyi Mmanga wano balina nga 2 balina amajiini 2 agakuuma ttooyi. balina gakuuma ttooyi. Kyogamba nti amajiini olw'okuba nti abakulu bano ettooyi zaabwe zikuumibwa amajiini. Omuntu bw'ava gy'avudde n'akyama ku muzikiti tugambe nga mu Katuliki oba mu Protestant oba mu Seventh Day ng'ayagala kweyamba mu toilet tekisoboka. Gasobola musonyiwa naye okujjayo ng'emirundi 2 bakubuuza gwe toli musiraamu kiki kyonyoonya wano ne gakukubirayo mu kweraga gakweraga ng'omuntu. Oyinza okulira kibooko zezikukuba. Kwagamba bwe tubeetagira ddala abasirikale bakuumisa mayembe genda mu maaso. Kati nenzija wano wandumba era oli ku muzikiti kati wamala n'ova ku muzikiti n'ojja wandumba nezija ku ndumba si yono musamize gwempulirayo era nga ku leediyo yoyo mu kibuga wano anti eno alinayo branch eno babeerayo ne branch naye ndoza ekitebe kiri eri abeera wakaseese Arukoto abeera footpot Arukoto tali mutoolo ate era agamba nze nva ku bizinga by'e Zanzibar ye bw'agamba kaakati nawe wayita mu bbanga n'omulumba najjaawo nensirika nemulaba ng'otudde ewuwe oba nali nzija najja n'ennyama ya mbizi. Wajja n'ennyama y'embizi? N'ennyama y'embizi. Gwe Siraaje gwe wajja ngikutte mu ngalo. Kiro ng'emmeka? Nti waleeta kanyama katonotono mpulira kubanga ennyama y'embizi eyo
egoba nnyo amajiini. Ennyama y'embizi egoba amajiini nnyo. Oyagala era omuntu atera nnyo okulya embizi tasobola okulumirwa amajiini. Olwaleero bampa ekkiro 10. Okay, tubaniriza mwenna abalayi ba Unique Media mwale kubanga mugyekuumiddeko abale kubanga buli ofuna akakisa okugendako ku YouTube obeera ku Unique Media. Tubeebaza tubagamba Mukama abawe omukisa mbabuzaako mwenna nti good morning, good afternoon, good evening okusinziira ku time na wajja olabidde episode zino zetukola ku Unique Media okulaba nga tetusomesa kye tulowooza nti ge mazima. Samike ge mannya agange, Roland Seluyima ku kamera yabeerako okulaba nga ate buli kimu okiraba nekibeera nga ate kiri clear, ekifaananyi nekiba nga oba oliawo kirungi n'eddoboozi. Baŋŋambye nti mu episode eyasembyeyo episode nga 3 emabega nti eddoboozi teryali bulungi clear. Kansuubire ku luno akikozeeko era liri bulungi era nti mutuwulira malidaadi sana. Ntandise n'akatambi ka Bishop Livingstone David Kiganda ng'ali ne Yokaana bali ku Super FM. So kiri kikantandika ebiseera ebyo nali nze Siraaje. Wali Siraaje. Nali sinafuuka. Kikatandikisiza nako lwa nsonga omwana ono we yajja n'ayogera bye yayogera oba omwami ono muyinza oyoma nti muyisizaamu amaaso yayogera nnyo ku David Bishop. So nendowooza nti bwe tufuna tunoonye ku bintu bino tulaba bituufu byayogera kirungi twafuna ku butambi obwo. So kyekintandisizza n'akatambi mukakase nti ku Unique Media tetubeera mu palapase, tuba twagala ojje ng'oyogera ebintu byokakasa. Yosh Tech Services nga wobalabye mu Kalanga obanoonyeeko ku bintu ebikwatagana n'ebya kompyuta kweze ennamba zolabye mu Kalango ate ojja kuba oyambibwa bulungi nnyo nnyini ddala. Musajja mulokole ku Lubaga Road yawo kumpi ne Trinity Christian Church ojja okubeera ng'omusanga. Then JS Medical Hubs naye nga woolabye mu Kalango Nansana ojja okuba nga ate omusanga abe nga akolako ebirwadde ebikutawaanya ate awo tusabe Katonda abeere nga akuwonya. Ffe tujjanjaba ye n'awonya. Kantandike programu eno n'okubaako kyembaako kyenjogera ku bibadde bigenda mu maaso wiiki eyo ewedde nti abantu amu be tukyaza ku channel wano we muba muli eyo mulowooze nnyo ku bye mukola because bye mukola olumu weba nga si birungi oba nga bikanga ate abasinga banoonya ffe olumu aba bakyaza. Teri kintu kikyasinze bubi nga kweteekako kufa. Ekyo nkiddamu. Omuntu yenna neyeeteekako okufa gamba neyeebika neweebika ng'ofudde era okuziika kwa gundi tekiba kirungi ate n'olamuka. Anti kye ŋŋamba anti era omuntu yenna yeetaddeko okufa kitegeeza oba olimba. Kyobola ababyogera ne bambuuza ku kyano ne bajja tuddemu nga tonnagenda mu maaso tuddemu nabiraba namanya nti ekintu okiwa time kimala amazima ne gakola ki ne gavaayo. Ekyo si kirungi bwe baba nga baakubise nga tomanyi eyakubise nga tomanyi then oyo si mukwano gwo mikwano gyo mugobeemu obeera nga weebise kubanga information gye nabadde nfuna ng'eviira ddala ate ku mukutugo gwa TikTok ate era omukutu gwennyini gwe wamaze n'okozesa n'ogenda ku live. Neebuuza okuva Katonda we yafa n'azuukira tuzzeemu kulaba ggwe gamba yeezuukezezza kale soogedde linnya naye ndowooza mumutegedde. So mweddemu sikyogera mu bubi
naye tekiba kirungi. Osobola okuzannya obuzannyo bwo bwonna n'obumalayo naye ekintu ekyokweteekako okufa si kirungi. Kale ntumirako Pauline the Chosen. Weebale nnyo, nkwagala nnyo. Weebale kubanga ate oli ku Unique Media kuno n'obeera nga ate obeerako ng'olaba vidiyo zaffe. Waliyo Kuluthum. Ye Kuluthum ani Roland? Kayemba. Kuluthum Kayemba. Nawe nkwagala nnyo, obeerako nnyo ku vidiyo zaffe n'obeera nga ate ozigoberera. Then waliwo n'omulala mwerabidde Martin. Martin omusajja atunda ebindaazi ebiwooma. Martin yanzanga nampa ku kindaazi nendyako kiwooma. Webali nnyo kubanga ate okola n'obanga totudde wamu kulaba nga ate oyiiya abantu. At least okola akatono n'engalo zo n'obeera nga Mukama ayita omwo n'aba nga atakuwa omukisa. Nkomyewo ne Yokaana tubeere nga ate tweyongerayo okuva wali we twasembwa okulabika naye. Yokaana abantu bakwagadde. Abantu bakwagadde. Bakwagadde. Naye bayinza okunjagala ne bataagala byenjogera. Byoyogera babyagadde. Kyolaba mu mwabo bennyini abayagadde byoyogera banyiigamu olumu ne bampisaamu ate nze eggaali nti nkuleka oyogere nkutawaanya. So bakwagadde. Kijja kuba gy'oli okuba disappointinga. Tutambulira babuuzeeko. Tuwuliriza nyongera obabuuzaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amannya n'eddoboozi lyakugizibwa John kuva wano ku Lubaga Road w'Omusumba Israel Trinity Christianity Church. Manye ekyo kya Luzungu. Oluzungu lunsumbuwa nnyo. Munansonyiwa. Bannaffe abatugoberera okuva lwe twatandika okubanga n'olwaleero ekyamazima tubaagala ekyensusso. Mwebale nnyo okutwagala. N'ekikola amakulu okwagala nze zereka kunjagala wabula yagala ebyo byenkola ki byoyogera. Ate bigambeko n'omulala kubanga nze nja kuvaawo nabyo byenjogedde tebijja kukola ki tebijja kuvaawo bijja sigalawo. So nti yensonga lwaki aidha nze nsuubira gwe mulamwa gwe tuliko abantu bategeera amazima. Kubanga amazima gano g'oba oyogedde leero osobola okwogera ekintu oli n'akuvuma n'akugamba nti oyogedde kikyamu okutte ku muweereza wa Katonda okoze naye mu maaso eyo gye tugenda aidha nga sikyaliwo oba neekaddiira dda nga sikyasobola nakujja wano nga bampita jjajja ndi eyo mu kyalo. Munagani mbutuufu kubanga bano bonna be tusomako mu Bayibuli ba Pawulo ba Musa ebigambo bye baawandika Mwoyo wa Mukama bye bakangako ne boogera ssaawa zino bye tukola ki bye tusobola okugoberera olw'okutuukiriza ennonozo bwa Katonda. So bakadde bange baganda bange basisita abanyinaze mwenna mu biti byammwe muli bataata bamaama bajjajja mwenna we muli neyongera obbalamusaako era mbeebazaako ensusso okubanga musobola otugoberera kubanga tekikola amakulu okujja no ne twogera ne wabulayo abiraba ne wabulayo awulira nammwe abayomba nammwe tubaagala nammwe tubaagala kubanga tosobola zannya mupiira mu kisaawo ng'oguzannya ttiimu emu yokka. Nammwe mujje mwebyo mwe munajja ebyokuyiga muzuule amazima geegaliwa. So bakadde baffe abaze mutugobera okuva lwe twatandika mpaka kaakano we tuligenda okukomekkereza tweyongera obbaagala era tubasabira Mukama abawe kye musinga okwagala asigale ng'abanywezezza asigale ng'abaluŋŋamya naddala omwoyo wa Mukama akke gye muli ayogere nammwe kubanga ffe tusobola okwogera naye omwoyo omutukuvu aba taliiwo kulambulira kye tuba twogedde oyinza obutabitegeera nuga bano bali ku show yaabwe. So ngero basabira Mukama abampeera omukisa. Mwena episode tugenda kuba twagala otulage olugendo lw'okuva ova otya Emeka olokoka otya ofuuka otya Yokaana okuva mu Siraaje. Otugenda oba ntutambulira olunaku lwaleero ababuuza ebibuuzo mbadde nsaba
tulabe episode zino zonna okuva ku esooka paka we zinaaba zikomye. Ebibuuzo bye nnaafuna kubanga waliwo ababuuza ebibuuzo n'omulaba ng'akibuuliza ku episode 8 naye nga mu 10 ne 12 twabiddamu. So olaba abamu sibaleka mbu ebibuuzo mbirekawo naye mbisomamu ngeno olaba nga twabiddamu. So bwe twaleka ku episode esembayo mbadde nsaba awe tugenda ofunirayo tujja kukolayo extra episode naye nga yo yakuddamu bibuuzo bino byonna kuva mu zino ebitaddibwamu. Ekyo kye tugenda okuba nga ate tukola. Ekirala bannaye nze Samike ndowooza byenjogera weebeera nga byamakulu gy'oli bitwale, weeba nga si byamakulu gy'oli wuliriza gwendeese. Naye ne gwendeese waba byayogera si byamakulu gy'oli kitegeeza eno kyano togyetaaga, vaako buvi. Nalabye eyayogedde ebigambo awo mu comment section mu lulimi lwalyo yawemudde yampemudde. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nga ku gundi yeewemula kuliko Jesus is the way and the truth. Anti ke kale ekyawandiikibwa taata kyerabidde nti si buli ayogera mukama wange aliyingira obwakabaka bwa Katonda. Nti balijja mu maaso ge abagambe nti muve gye ndi mwe abakola eby'obujeemu. Kimanyi oli asobola okulokoka kyekiri kye nakuteerako point nti okulokoka kirala n'okukyuka kirala. Olwo kitambulira wamu ne kino ekigamba nti abayite bangi naye abalondemu batono. Kitegeera ayinza okuba mu bayite so tomusalira tomunenya tanasumuluka teweekaka wowa subscribe ngagenda bugenzi wali ku ssimu yo oba ku kompyuta yo nyiga unsubscribe genda. Nze suubira nti waliwo yali andabiyeko wano nga nzija nnyimba nange subscribe share comment mbeera very clear weba bikoledde share weba bikoledde like it weba tebikoledde bireke. Ekirala nze Sami ngenda sigala nga wendabika paka relationship gye nyina eyange ne Katonda alimu okwolesebwa kwange we kuli ngamba kyusaamu kino si gwalaba ndowooza bantegedde. Kale bwe kiba okwolesebwako kwali kwakubuulira nti ojja sigalawa oba bawogedde ki oba bakuvumye oba bakoze eki kubanga okwolesebwako kuli awo ne Katonda wakuweera omukisa. Kiringa oli okujja n'akugamba nti gundi gweoyambadde bubi kyosaamu mu nnyambala yo. Nze ndeka kwolesebwa kwange wekunaaweewaawo naye sigwe waliwo yaŋŋambye Sami salako enviiri olabike bulungi olekerawo n'okuwunya. Akati ne ŋŋamba owa comment mpunya mukama wange yabisiza oba Lola nenga wa Roland yankolamu omulimu naddeyo nampandiikako Roland mpunya. So ebintu bibaamu yatosobola zanya mupiira ng'oliweka. So nze mundekere Katonda mundekere Katonda wange ali mu ggulu oyo gwensinza yamanyi kyalinkolera. Bw'aligamba zisaleko jazisala tewali ajja kuntuma omujjako era ku makya nga nnyina kapata. So kyekyo kale tugende mu maaso. Twakoma luli wali otunyonyola ku Swigida nga ekyambuzaabuza nebuuza kyo gwaŋŋamba mbu eva mu kusaala okubeera ne Swigida ku kyenyi bintu biringa bibiri. Abano bannaffe batambulira nnyo mulimu abasaala gwe wali okyekkaanyizaako mu kisiibo. Abasiraamu babeera bangi nnyo mu muzikiti. Ekyokubiri mu kisiibo abasiraamu zisugida ziddugala nnyo. Tandika kikoleko research. Naye ekigira kiba engeri saako weyekola saako giri emikeeko giraba gyo gisala ojja ogukwateko ogulabi guba gusala
kati buli wokoma okuteekako ekyenyi okuteekako ekyenyi kiringa wali olabyeko abagenda mu jimu buli lwakoma okukuba bbaaga ng'afuna nnako kiringa gano bannaffe abasiika capati buli lwakanda eŋŋano ng'asinga ekikonde bw'ati era afuna ki nako kati ne bano bannaffe bwe babeera wali bw'ateeka ekyenyi wansi nga kifuna nnako ne wano lwakubaga owekkaanya nnyo sijida ey'omukyenyi nagga sijida waliwo ye wano ku kakongovule wano simanyi bakayita kakongovule simanyi mu Luganda si kasinziiro wabula kano ka anko bakayita ka anko kubanga akamu ako bakulagira mu ddiini okatuulira kino ekigere ekisajja ekyaguno okugulu nosobola okwanga okisimba olwo ng'otuuse ku gye bayita atahiyatu ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Sujide eno bwo otudde wansi nawe waddugala naye kabonero kabonero awo kalaga nti otulanga nabbi we yalagira si nabbi majini ge galagira nabbi Muhammad ate nabbi Muhammad yalagira Qur'ani ekke naye bamuwambe anti we yasomesanga we yasomesa kale tukirize n'ekyo naye nga si bwe kiri naye nno nevaawa president bwalagira DPC nakukwata ekiragiro kiba kyani sibaja president kale kati nekiri bwe kityo bwe kiri nakunyonyola enzika ya Qur'an by the way nalabye ne mu comment omwo mulimu abagamba nti tunyonyole ku majini gakkagatya Saudare Madina Madina kasozi nga bolaba kasozi Rubaga nenga tulina ekibuga Kampala ndowooza okitegedde tulina ekereziya eri Rubaga
naye tulina ekibuga kiri luddawa Kampala. Kati omuntu ali e Masaka bw'oba omunyonnyola omugamba ngenda Kasozi Lubaga oba ku Kereziya e Lubaga. Naye newankubadde nti oba ogenze ate waliwo nekyo tuyita Makka. Ebyo ebisatu abantu bibabuzaabuza nnyo. Bw'ogamba nti ogenze e Madina oba ogenze ku kifo oba mu executive awo wennyini, ate ku Madina waliwo kye tuyita Kabba. Atuuse ku Kabba onfuna bulungi. Kabba eyo bannange walyose n'ozijukiza bannaffe abasiraamu nga basaala amajini gabagamba bwe baba nga basaala batunulenga mu Kibbula. Kibbula we wali saawa zino gye twandiise Makka weeri oba eyo Kabba weeri. Okitegedde? Kati era we nali mbuuza mu bibuuzo byange by the way sinnafuna seekanziramu wamusomyeko ko mu comment. Waliwo yampedeza message nangamba simasire sidda mugundi tujja kubeera ngambo ng'abakaayana ngutuleeta seeka ayinza okuba mutuufu. Namba kankireke. Kati wulira Kibbula omuntu bw'atunula mu Kibbula Nabbi Muhammad talina Kibbula we yakola ki we yatunula. Bwe ba Kibbula weeri Muhammad we bamuziika si bwe kiri. Olwo Kibbula weeri ye Kabba weeri. Onfuna kati awo ntegedde kiringa kati nga fano mu Buganda ne bakugamba bw'oba ogenda kusaba tunuulira olubiri we lukoze ki we ruli. Saba ng'ekyenyi kyo kyolekeza olubiri we lukoze ki we ruli. Kati ate we tuddayo ne tubuuza ate kabaka waffe bw'abasaba ye ekyenyi akyolekezaawa kubanga ate yaba mu lubiri. Okitegedde? Kati bannaffe abasiraamu bwe baba basaala batunula mu Kibbula. Ne bwe baba bakuziika mu Kabuli era bakutunuza mu Kibbula. Akasenga ako tebasobola kaziika katugeze Kibbula eri ku mukono ogwa ddyo ne bakuziika ku akanya ne bakasima ku gwa kkono. Badde manyi tteeka nti basalawo either ddyo oba right. Kibbula erabise etya? Bweba nti amalalo gammwe gatuna bwe gateekyemmanga nga si we wali Kibbula bwe balina okukyusa ne bakutunuza ekyengu. Ng'amalo gatunudde eno naye gwe mu ngeri entuufu gye bakuziika bakutunuza eno ye Kibbula. Balina okunoonya Kibbula weeri. Kati ekye baffe Muhammad ye Kibbula ye yaginoonya atya? Kubanga ffe ab'emirembe guno tutunula gye bamuziika awali ennyumba gye bayita ennyumba ya Allah eyo Kabba. Bo bagiyita ennyumba ya Allah. Kabba gye baziika Muhammad. Gobadde omanyi bamuziikawo gye bamuziikaawo bali ne bakiteekawo ng'ekijjukizo olwo balyoke bamuzimbirako buli omu ajja asinzaawo nomanyi amaanyi agali awo ga majini. Ekyo kyo nkyogera nga sikiruma mu kubanga njogera ekyo kye nali we nali era ndi waayo. Bye njogera tebaŋŋamba bigambe. Oyina ke wayogera ke njagala otereezeemu. Kuba nange nazzeemu ne ndaba vidiyo ez'enjawulo nga tulina we tukubagana. Mu vidiyo ezasooka wagamba nti okuva ewava e Mecca tewaliiwo munnayuganda yali afiiriddeyo. Mu gye twasembyeyo okukola ezimu ku ze twasembyeyo okukola then nate n'okifuula Africa abaddugavu n'okifuula abaddugavu. Kakati mu comments omwo mulimu abaana ababadde bawa report nga balaga abantu abafudde even last year okuva e Mecca bagenda e Mecca nga waliwo numbers ze balaga. So kinjagala otereezeemu. Waliwo by the way nange nina gwe nalabye agamba is it Sudan? Yalese Sudan ya babiri basatu. Kyenjagala okutereezaamu kye kino
nze okuva nalokoka 25 kubanga nali nze akola ekyo nali nze akola ki amagini gange nga bw'owulira nti ekyamagini gano ogatandika okugafuga oba ogakulembeza sikitandise wano sikyeyogerako nti olwaleero luno kyovula nti kitandikira mu katambi kano akakigaana nga naakajje wa kigaana ndowooza owulira n'olulimi oluganda nali sirutereeza nga sirumanyi kitegeeza nga naakakola ki nga naakajja naye bwe baba bafudde guno omwaka sikiinaako bukakafu naye nze nkakasa okuva egyemya bayinza okuba balina engeri gye bakikyusizzaamu okitegeera omu yagambye nti olowooza sitaani teyakukolako replacement olwedde ekyo sijja kiwakana kubanga sikyaliyo ontegedde ayinza okuba yakola replacement ekyo nkijjeewo naye nze mmanyi nzi njogera okuva mu egyo emyaka gyonna egibaddewo tewabadde yaafa kubanga mpozi nga nkozeeko replacement kati era kyova owulira nti bakola ki era tulinde guno omwaka tunaawulira oba bannayuganda nabanaafa so wali otegeeza bannayuganda baddugavu okusinga awo weewali okusinga nze nali ntegeeza bannayuganda bw'obeera munnayuganda omanyi kati ekintu kino kirimu enjawulo kibuzaabuza either nze okukinyonyola kiyinza okunkaluubiza nti bw'ova wano n'ogenda eka tugeze mu America oba ensi z'eri ebweru ne bw'oba ovudde Fort Portal ng'oli mutoolo bakugamba oli muki oba muddugavu oba muganda sikitegedde ogenze mu America ng'ovudde mwene ensi bakuyita muganda okitegedde kati either ennyonnyola yange eyinza okuba ki etali kiriya naye ntegeeza abantu baffe abaawano bannayuganda kubanga gundi ze baleese badde balaga baddugavu anti kyekyo kyola nkugambye nti awo kati we wali confusion mu byasembayo wabi confusion nga noza n'ogamba baddugavu so wali otegeeza bannayuganda tugende mu maaso naye ate tekimugaana ate sitaani kola replacement kisoboka so ekyo tebagenda kinnenyeza naye nze nkunyonyola ku kintu kyennali kyemmanyi mulimu ebintu byosobola omanyi lwaki nvaayo ne nkugamba nti kuno tekuli ansinga Qur'ani kubanga mmanyi nti bajja kuleeta sheeka agiteeke wali agambe tutandike okusoma tugende okutandika kwali Fatiha nga munnange Samia ndeese nze guweesigamyeko nga sina kyenkoze kyemmanyi okiwulira naye ennyimira nekugamba nti teri ansinga Qur'ani nagisoma nenjiyiga nesobola okumanya nti omusambwa Allah gwe gwassa Qur'ani ne gugikwasa Nabbi Muhammad ku kasozi Madina nesobola okumanya nti amajini gano kyovula abantu gegeyogerako mu Qur'ani amajini temulimu muntu mulala amajini gano gegewana kati okay mu Luwarabu Katonda bamuyitaani Al-Jabbar Al-Jabbar kubanga bana kinkubuuziza abamu bagamba nti Allah kitegeeza Katonda mu lulimi olwaffe olw'Abaganda nti just nnimi zezikyuka ne Allah ye Katonda kitegeeza waliwo nabe agamba Allah mu comments nga Allah kitegeeza the mighty over the great kitegeeza ekintu ekinene ekinene okuyita musambu atira kati gwe musambu lwaki nkiyita musambwa awo wennyini ekigwisa omusambwa ekigwisa omusambwa ensonga eriemu oba bbiri jjajja wange nga ntendeka wansi mu nnyanja ye yaŋŋamba yannyonnyola bulungi nti Allah bino byenkunyonnyola ye yampa obuvumu obisomesa ye yannyonnyola ku bya Allah
golooza lwaki seeka tavaayo ne tusoma ku eyo aya nga Allah yeegayirira Al-Jabbaatu bwe yagambira okubonaabona kuli kwabo abavunnama ku musaalo olwa swala zaabwe zitatuukiridde. Nfuna Allah guba musambwa ogufuka obusiraamu era gwe bwe bumanyi nti oli musiraamu Allah gwe musambwa ogufuka obusiraamu kyova olaba bannaffe bano abakuba ebitabo bamativu era bamalirivu era bakola ekyo kye balina okukola nga bategedde amateeka g'omusambwa Allah ogufuga Qur'an era bo bafugira mu Qur'an era basamirira mu Qur'an. Buli lw'osoma Qur'an n'ogitegeera otandika okukuba ebitabo. Bagamba bakozesa kitabo kya kitukuvu. Tebasaba. Tukkirize kitukuvu ku saidi yaabwe. Bakiyita kitukuvu. Ati kati bakisoma bagive eno balidde eno anti nagambye ebintu byabali oli Muhammad yali yakola ekintu kye ng'ayagala kikyusakyusa ateekewo ekidiini kye. Ekibuzo okitegedde? Lwaki bagisoma lwaki basoma Quran nga bava eno badde bava eno lindako oba basoma Quran ogibikula bagibikula bava mabega. Uhuro gwe bakubuzeebuze ekyo kati bannaffe bano abasoma awo wabulira baba bakugjeeko bannange obukakafu mubulina oba muli mu byangu. Taata gwe tobimanyi ginoonya abantu banoonyereza tewali asoma Qur'ani ng'agiva eno agidde eno wadde oba ogenda soma ki. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.